Yes, obadde okimanyi nti Rita Kagwa blogger akyasinze okubeera ewamanyi UK nabwe kityo talina kyalina. Omukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti yeetunda UK alina omutabanyi gwe yazaala kiteebereza okuba nti musiyazi era nga bawa badi wa Rita Kagwa yagenda mu maaso era mbu n'okuba nti amusiyaga. Rita Kagwa alina abaana bangi ab'enjawulo era nga buli mwana alina taata we ow'enjawulo Rita so n'omusajja amanyikiddwa nga Joel Isabye yagenda mu maaso n'okuba nti yeegaana omwana gwe yagenda mu maaso n'okuba nti muzaalamu ng'agamba tamuzaalangako. Ssaawa zino Rita Kagwa mwavu muzibu mbu talina yadde n'ekikumi era nga kibeeza okuba nti yagenda nga mu maaso n'okuba nti asabiriza abantu especially bad black. Lekerawo okulimba abantu nti olina ssente, oli mwavu, oli lunkupe, tolina yadde ekikumi. Bino n'ebiro byengenda okuba nti kutuusako right about now osobole okuba nti obifuna nateera byani bya bad black aleese bwino ku blogger amanyikiddwa nga Rita Kagwa era nga ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti yes wetegeka mpola mpola tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi pampita ntambi kimso namalu n'ekibwe ya Maksudi kina medini Uganda. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti ojagala, webale kuba nti osubscribinga gwe ya subscribinga atana kuba nti osubscribinga ngenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole kuba nti otambula ffenna mpola mpola. Amawulire gendina olunaku lwaleero makambwe dala blogger amanyikiddwa nga Rita Kagwa Rita Kagwa musajja mukulu mukyala mukulu amanyikiddwa nga bad black nabwe kityo avuddeyo n'aleta bwino nga musomero olutalo luno terugenda kuggwa kati jjukira bulijjo Rita Kagwa agenda mu maaso n'okugamba nga bad black bwali omwavu lunkupe bwe yagenda mu maaso n'okuba nti yeegusa n'okumulangira obwamalaya nti ye malaya eri mu Kampala etasoma egenda buzunzi egenda bugezi mu maaso n'okuba nti ezunga terina yadde ekikumi lyaggwamu nti obusente bwonna bwe yakola bwe yabba ku muzungu bagenda mu maaso n'okuba nti babukuba mu kuba nti agula abayimbi n'okuba nti oba olya agenda mu maaso naye n'okuba nti agula malaya mpola mpola. Jjukira bad black recently agenda mu maaso n'okuba nti abeera convicted mu nnyumba ye gye yali asulamu saidi z'ebutabika era nga yagenda mu maaso n'okuba nti ashifutinga kati ssaawa zino ali munyonyo. Ebiseera bino yewaggwera buli muwala ayagala okubeeramu okusubula ze bayita ensolo era nga oba oliawo bad black yatajetinga akalate ke munyonyo mpolapola. Rita Kagwa yavayo namugamba nti amwavu lunkupe maskini malaya eyagwa talina yadde n'ekikumi era nga agenda mu maaso n'okuba nti amulangira. Lubadde olunaku lwaleero bad black asobodde okuba nti asumulula akatabo k'omukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Rita Kagwa. Bad black asoose nategeeza Rita Kagwa nti lekerawo okwesoma n'okweyisaako kubanga gwe mukyala gwe oli mukyala mukulu naye tolina na kyapa ttaka mu Kampala oba mu Uganda tolina ttaka ogenda mu maaso n'okuba nti weewaana lekera okulimba abantu abali ku Snapchat okubafuula nti baweewe especially abapya oli fala tolina kyolina. Bad black agenze mu maaso n'okuba nti atabbira n'okusomera gwe bayita Rita Kagwa namugamba nti gwe Rita gwejjukanye olimba abantu ng'olina ssente nga tobagamba nga bw'otusabiriza ndaba buli kaseera osiba wano ng'otusabiriza mpaye 10 mpaye 5 obulamu bwonna bwotambulamu bwakirimba bwakifere tolina ssente naye ogenda mu maaso n'okuba nti weesoma. Bad black avudde nategeeza nga Rita Kagwa bwali malaya ewedde emirimu era nga tagenda mu maaso nakuvuma bamalaya kubanga naye malaya awedde emirimu. Rita bad black avudde natugamba nti okumanya nga Rita ate malaya muzibu ate yeri malaya enkambwe nti alina abaana ab'enjawulo buli mwana alina taata we era nga oba olya bamuzaalamu bwe bamusuulawo. Vudde natugamba nti omuvubuka amanyikiddwa nga Joel Isabye agenda mu maaso n'okuba nti yeegaana abaana ba Rita Kagwa era nga abaana abo tebalina kitaabwe mpola. Avuddeyo era nategeeza nti waliwo omwana
Rita Kagwago yegena maso no kuba nti azaala omwana ono abeera UK avulina ategeeza nti omwana ono musiyazi era nga Rita Kagwa agenda mu maaso nokuba nti abakozesa babiri nti akozesa Rita Kagwa wali eri nadda ku mwana we ow'obulenzi naye namukozesa mpola mpola. Tugenda kuleeta Bad Black omuliriko ng'ayogera luno tusobole okuba nti tutambula ffenna ebingi ebikyagenda maaso nokuba nti byogerwa. Rita Kagwa yavayo n'alaga ennyumba y'empya. Bad Black n'agamba nti oli mulimba oli fala tolina nyumba tolina chapa ya de complete nyumba ya Nigeria nasoma enkala nata akatabo mpola mpola nebigenda bwe bitera nsuubira nti mwabitegeera olutalo kyagera mu maaso. Black avudde n'agamba nti gweno tebinaba ngenda kuyuza nawo kakase webale kuba nti otambula naffe omukutuguli mugwaye gwena mukamoli ngenda kusaba ogenda mu maaso nokuba nti osubscribinga Bad Black kosoko omwefunireko omwerabire byayogera then tusobole okuba nti tukoma mu part 2 mpola mpola. Bye bye for now. Wale mbadde ndi mukuuga nenvaayo kyengendo soko bagamba buli munyarwanda wenna woli mulabye video zombi gyakoze ng'avuma olutalo lwa happening e Rwanda. Njagala buli munyarwanda woli oba ebitongole by'obuyinza ebikulira asiiramu ebikulira buli kimu muwulidde omukazi ng'avuma abanyarwanda bonna njagala mwekunge muberewo kye mukola. Omukazi zombi asusse eyo nga tuvaayo gwe zombi mu bantu abandiyogedde kuno ku Snapchat tolina buyinza bwogera kintu n'ekimu kikazi gwe tolina buyinza bwogera kintu n'ekimu. First of all ngenda kukusaba ogende bakujjanjaba ekibobe okitegeera nabibeerawo n'obisinya byonna byaguba. Zombi oli bubi nnyo Olubi nnyo kachitawa buli muntu gwofuna ne Kampala kachitawo n'okasiba ku buli muntu wofuna webimuli kachitawo ewebye kunywa kachitawo olaba nange namba ya kitawo wajimpa mbugende watata wange ayagala kumanya zombi tolina kyolina. Njagala ofukamire nga wayise maso gambo yo omusajja yakusiiga sirimu n'akutwala e UK kubanga kito kyokka kye yakulekera ekika kyamwe mwenna muli bafu tewali ali successful. Ne muganda woyo Rachel wali mu kutunda kasolo atunda kasolo aina kyabatuukako oli wano ovuma abantu bamalaya naye naye weerabidde nti omusajja yajja ne Kampala n'akujja ku Capital Pub Kansanga eriba yakusanga Kansanga ku Capital Pub n'akugula emitwalo 2 gwe zombi n'akutwala n'akuwala abanyasirimu. Lwaki wano buli kye tukusaba tokituwanga? Ani yali alabye ku zombi ng'ayonsa omwana? Ani investment ki gy'oyina gy'osobola okulaga wano abantu ku Snapchat mu investment oba abo boyomberako investment ki gye balina wano e Uganda? Zombi oyina ekyapa ekiri mu mannyago tolina investment gy'oyina kutunda mbizzi. Ogenda wesomera ku muntu nti ono namuyamba kino ono namuyamba kino nga tobagamba nga engeri gye watusabirizanga ssente. Abantu nga tobagamba gwe zombi naawe okyalina obuyinza obuyimirirawo okuvuma omuntu nti malaaya nga buli mwana ne kitaawe n'omwana ow'okubiri oyo omulenzi oyo omusiyazi oyo gwe bazina ettako baawo talina tomanyi taata wa mwana. Omwana Joyce abiri yamwegana tolimba banyukama ku Snapchat. Zombi tolina kyolina tolina kyosobola kukola tolina tolimba bantu zombi tolina. Bwe tubala abantu abali ebuli eyuko number 1 omuntu